Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala eryo mubadde mulimbuuza nnyo wadde naliteekayo wansi eyo naye engeri gye kiri nti abantu beeyongerako obungi ku channel yaffe eno Kyayiti. Eddagala eryo liyitibwa bawolola oba bowolola bwetyo bwe liyitibwa. Kugamba engeri gy'olyogeddemu lisigala kyekimu. Abamu baliyita bowolola ate abalala ne baliyita bawolola, lisigala kyekimu. Bwetyo bwe lifaanana nga bw'oliraba. Ebiseera ebisinga eddagala eryo bowolola liranda bulanzi, lirandira wansi n'oba olitadde kati ngaawo nalisimba busimbi ne lirandira ku lukubijji eby'enjawulo naye nga ddungi nnyo. Kati eddagala eryo singa olisanga ku ttale eyo kuba limera nnyo ku ttale wansi pasikalamu naye nga tebatera nnyo kubeera nga bamusaawa, litera okubeeramu nnyo. Kati ojja ddisanga ewantu nga lirina obukoola butono olw'ensonga nti lino ddyo liri wagimu ky'oba olaba ng'obukoola bunenemuko obumu, naye ebiseera ebisinga liba n'obukoola nga butini. Eryo libayita bowolola. Bowolola oyo ojja mutunuulira omulabe ng'afaananamu mutasukka kkubo. Kituufu bifaanagana, obukoola bufaanagana naye mutasukka kkubo ye tafaanana bw'atyo. Obukoola bwakula bwe butyo naye kale eyawukana mu ndabika liba terifaanagana bwe lityo. Ate era ekirala mutasukka kkubo talandira waggulu, ye atambulira wansi, naye ono ye bowolola ye asobola okulandira ku kintu waggulu ku butititi obwo obumpimpi alandirako nnyo, n'olwekyo y'oyo bamuyita bowolola oba bawolola. Bw'atyo bw'afaanana. Mumwetegereze, njagadde nyongere omubalaga mwetegereze bulungi nnyo. Okusingira ddala likozesebwa nnyo mu kweyambulula, mu kwegobako ebintu ebyo ebitali birungi. Tugezi singa obadde okola ekyoko eky'okweyambulula, bowolola oyo olina ommuteekamu olw'ensonga nti abeera ajja kukuyamba okukugobako ebyo bikumazeeko emirembe. Kati bw'obeera omunaaba ng'omunaabira mu kyogo ekyo obeera oteekeddwa okulamiriza okumwogerako. Oba olina okumwogerako ng'onaaba osobola okugamba nti ono bowolola ambowololeko olutwe, ambowololeko ebisiraani, ambowololeko obutaweebwa, ambowololeko obutaagalibwa, ambowololeko ebyo byonna ebitali birungi. Okitegeera bw'otyo. Naye olina kumunaabira mu ddagala eddala ery'enjawulo ly'obeera ofunye ery'okweyambulula, naye obeera olina ommuteekamu. Bwe kityo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Ekikulu kya byonna mbasaba mulyetegereze kuba mubadde mulinsaba nnyo nga mwagala okuliraba engeri gye lifaananamu. Bwe lityo bwe lifaanana, lirandira wansi. Ojja ddisanga ku ttale ku nsiko lirandira nnyo wansi. Tunula wansi, olina odyetegereza. Liba n'akawuzi kano katono ate mutasukka kkubo aba n'akawuzi nga kanene, ababuzaabuza nnyo. Mundaga mutasukka kkubo nga gwe muyitamu bowolola, n'olwekyo njagadde mbeere nga mubalaga bowolola y'oyo. Bw'atyo bw'afaanana. Mbasaba nnyo mwetegereze nnyo eddagala eryo, kijja kuba kibayamba mukozese ekintu ekituufu kye mutegedde. Mulinoonye, osobola okugenda mu bakyala abatunda eddagala olw'ensonga nti bowolola oyo alabika nnyo, babeera naye. Abakyala abatunda eddagala mu butale ababeera e Kawungeezi mu butale obw'enjawulo, omumusaba gwe just mutunuulire olabe engeri gy'afaananamu, ajja mukuwa, babeera naye olw'ensonga nti si muzibu. Ne wano mu kibuga mungi nnyo nze mulaba nnyo ku makubo okwo mu bitundu eby'enjawulo wano mu Kampala. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.